National Prayer Day. National Prayer Day to say. 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 Kugamba ogenda kubotola ove mu pulani z'omubi na buli kyonna kye bakuweseza okulwanyisa tekirabe mukisa akolimira amalabudde akuloga amalabudde ne bwondeetere emmundu tontiisa Yesu gwagamba ataani agamba Bishop Kiganda ne Pastor Cindy be batuyise ku Old Kampala gwe nakooye embeera embi 31st tikinaggwereeyo Pastor Samu Ssenyonjo nkwita okusaba National Prayer Day tufune ebyaffe omugumba jagosaba abaana fiizi z'abaana zibeere nno ebyapa n'ennyumba tubijje nno ebipale bikolika ebisiraani ku luno binakutuka William Bless mbakowodde onabeera wa mama jangu ku Old Kampala 31 December jangu ku Old Kampala onabeera wa tata jangu ku Old Kampala mujje tugende no ku Old Kampala mujje tukowole buli kyonna ekyakusiba kwolwo kijja kutuka National Prayer Day National Prayer Day to say National Prayer Day National Prayer Day to say tewali kyakulwanyisa kyawesebwa okulwana nawe kinalaba omukisa mu maaso go kati nfuwakondelenze ekyuma kya Yesu nkukawola jangu Old Kampala 31 December Bishop Kiganda kulinze jangu otwale kyamagero kyo mukama kulindiridde bisoboka kyawedde wava talina kantu alina emisango jangu ogirobe ababbi b'amataka sikulu fiizi byonna obirobe bwe tumukowola abalabe baffe badda n'emabega Pastor Brondo nize nkuyita ffenna twesangeyo Old Kampala 31 December Apostle Alpha Nesunze Labalaba Bishop Kiganda Mami Cindy batulinze mujje mwena Old Kampala mujje mwena National Prayer Day. National Prayer Day to say. National Prayer Day. National Prayer Day to say. Wagamba tibakuloga esawa yeno buli yenna gwe basiranya jangu ku Old Kampala byonna bye bakusiba luno bigenda Bishop Kiganda bwanasaba ebyamagero ng'otwala wiruze kwita mu National Prayer Day omulwadde wa sirimu kansa n'omulema abasibe b'amaaso jangu nga bw'oli Yesu anakuwonya Listen to me, the one I wanna call you, please come and be there. God is gonna do great things in a night of opening doors. Here at the Old Kampala, 31st December. Nange kwagala Junior, ngenda kubayo molukungana mukama lwe yesimira nawaina ebizibu birete mukama kutikule ofune ekyamagero kyo. Sanji Gloria yali aluma alusa n'omutwe mama nga byagana bamusabira nawona yadda yakumba nawali n'ebizibu bireta nakutikula. National Prayer Day, Old Kampala, we there to serve.
tusinze, mwide tubuke, mwide tusabe, ezira ndwaire kikolimo bwavu byona byona binabona omukisa kwiwe. Jini pisi mbeta tisho mchiganda beta mami sindia beta Tonkwatako kwolwo olunaku tombongako, tonchalira kwolwo olunaku toŋŋambako, njagala nsibe musala kwolwo vebuza sala, paka jonna nja kubaayo bakane bange temumisiga. Bene tata muze mugiterane, Imana yacu irabategereje. 31 kwa 12 mu kibuga Old Kampala, twese tuzabeyo. Bishop Kiganda na Mama Cindy nibo batuyoboye, twese tuzajeyo. Freddy Kajimba ndaguhamagara, twinjira umwaka mushya n'ubuzima bushya, kuko Imana yacu izadusubiza. Bishop Kiganda amaze kudusengera. Abana Kampala, abe Masaka, abe Mityana, abe Luwero, Nakasongola, Jinja Busoga, abe Mukono, abe Mbale, namwe abe Soloti, 40 Boto, abe Mbalala, Abanyakasese, Uganda mwena, Abaganda, Abasoga, Abasamya, Abanyarwanda, Abanyankole, Abaluli, Abateso, Abarugwara, Abachiga, Abanyolo,